disappointed mu bantu abatandiseewo ekibiina kya PFF. Mbamanyi era mbeesiga. Maybe omuntu omaaso bagamba lwaki tebaze ne beegatta ku NUP. Kyekyali sinza obuki obulungi nti Erias Lukwago, Kizza Besigye, Ssemujjunganda, Salamu Musumba, obamanyi bonna abo Honorable Mwijukye, bonna abo ekyali badde ekirungi singa bazze ne batwegattako mu NUP. Naye nze ndi w'amazima kyabadde tekisoboka. Era singa basituka mulundi gumu ne bajja mu NUP abo balireeseewo akakukuutano. Omanyi waliwo ennyumba nga bw'ogiyingizaamu ttiimu endala eba tejja na kumala. Because singa abantu abo bonna be baavuddemu FDC bakoze exodus ne bayingira NUP. Walizeeyo imbalance ey'amaanyi. Because boba leaders bobo baze bakulembeze bawutunambalinga bakulembeze ba NUP. NUP erina ba members bangi ne ba leaders batono. Kati singa okola genesis nti Besigye uya asimbya olayini Besigye Lukwago bali bempinga makumyaga asatu babeto kyanyi bani nenta ya membership ne yingira mu kibiina. Musobola n'ogenda mu meeting y'ekibiina ne mukuba akalulu ne baba wangula. Okitegeera ekyo? Nti abantu abali mu PFF ne bamala bajja mu NUP netuuza general meeting basobola okuba akalulu ne batuwangula. Fo balaba ffe twayingira mu NUP ne twayingira gradual omwomu. Era kyovola babajjanga nga DP Broko bibalemi. Abajja n'ebibiina. Abajja mu NUP n'ebibiina bibalemi. Nti ffe tuzze nze Bwanika n'ekibiina kyange PDP kyamulemu okujjawo. Yayingira NUP nenga n'ekibiina yeba hypocrisy. Buba buki? Buba bunnanfuusi. Tebubeera bwesimbu. Omulala SDP Mabike naye nayingira ekibiina kye NUP ne SDP n'emulemu okola ki? Okujjawo. Lubega Mukaaku yajja n'ekiwayi kya TJ kyali kisinde kya Erias Lukwago nga yakikulembera. Lubega Mukaaku n'akwatako ye yali vice. N'akwatako ekitundu kya TJ omwali abantu nga bamutema Deriki bakatolu bwama ne yesogawa NUP. Aba DP ne bakola gye bayita DP Broko naye nga be ba senior partner. Ne bajja nayo bakidandala avudde mu DP nga ye organizing secretary. Bwatuuka mu NUP era yayagala abeere ki? Okumujjako oba organizing secretary akulabanga mu demotinze. Ate ng'enazze mu makamalala. Holidi. Mabika janga president wa SDP. Bwatuuka eno ate nga NUP teyali alliance. It wasn't even a merger. Singa bagamba tukwate bibiina bino tubigatte tukolemu kimu. Oba bannange tuwandiika omukago. It was completely a party. Another party. Another political party. Si mukago. Kakati obeera otya mu bibiina nga mu kibiina nga mulimu ebibiina ebirala. Kati bano bajja n'obukulu bwabwe. So ye contradiction yemu eyo singa bano aba PFF nga bazzenga FDC breakaway group bonna ne bayingira mu ki mu NUP. Kakati bw'oba munnabyabufuzi asse ekitiibwa ne mu balala. Wano bewanduukulule balekerawo okukola ebyobufuzi? Nedda. Tubasse ku kibonerezo batandika okukola omwomu? Nedda. Tulina n'obuyinza ffe nga mu NUP obugaana omuntu omulala yenna okukola ekibiina ky'ebyobufuzi. Bwe tukola bwe tutyo tuba tetuli
tetulina ki tetussa kitiibwa mu ddembe lyaki lya buntu. Era omuntu agamba bwe muba nga temusobola kukkiriza abantu kola political party nga mukyali mu opposition bwe muliba bwe mulituuka mu buyinza mulikola ki. So mulina okweyigiriza demokrasi. Demokrasi muzibu nnyo nga bamusabye gwe anyuma nnyo ng'ali ku muliraano. So tulina okweyigiriza enkola eyaki ya demokrasi. Nze bano aba PFF mbagamba tubasabira mirembe naye mukimanyi nti tusobola okubeera different command one war. Olutalo lumu ne bakomanda baaki banjawulo. N'olwekyo okuva olubereberye mweteeketeeka okukolagana naffe. So far ffe tulina the best presidential candidate teri yasobola kulimba. As of now NUP yerina the best presidential candidate. Thank you very much. I almost sang a little bit of Thank you very much for joining me. Our dear elders in the Lord, ladies and gentlemen, we've been guided not to mention because it's true to mention is to omit and to omit is to offend. And I wouldn't want to offend anybody on this beautiful evening. But still my eyes can't help but notice my brother and the Lord Mayor, Aleese, like a new mustache. I wish he let the whole beard grow out. My favorite doctor, Dr. Sech Toreko, my deputy president, Mama Lina Zetriga, Waru, my fellow leaders, Honorable Flavia, Honorable Nyanzi, ladies and gentlemen, I greet you this evening. I only meant to come here and present our humble contribution on behalf of the National Unity Platform. But before I give you my money, everything has been said by Honorable Senyoni. I really wouldn't have so much useful to add. But of course, the health sector, looking at it, you cannot fail to make a comment or two. You all know how our health care system is in Uganda. But like Mama Zetriga likes to say, we've already gone past the book of Lamentations. Now we must proceed to the book of Acts. And so I want to lament, but I'll also mention that it's very, very, very important for us as citizens of this country and for us as potential victims of a sick healthcare system to do something. It is not political, it's only moral, it's only logical. Looking at how much we spend. I mean, I'm a musician and I got so moved when the band, one of my favorite bands, is playing. But much as I'm a musician, I would definitely not spend 30 billion giving to musicians when a CT scan needs only 2 billion shillings. Those are about 15 CT scans. And definitely, era bwe mbadde bwe doctor bwe yatuwa invitation nengamba eyanze bakalulu yakola obubi nnyo, because honestly that 2 billion that is spent by State House every day, I mean, I'll just need to sleep the whole day and that 2 billion buys a CT scan somewhere. But that is wishful thinking. Here we are in reality. We are grappling with the sick healthcare system. We want to do something. While the Senyonis fight from Parliament, we have to fight to at least implement a little
until we are empowered enough to fix it. So this evening, I'll make 2 pledges. One long term and another short term. So long term will happen when I'm president, and that is very soon. And that I can pledge to increase the healthcare budget and cut all unnecessary spending. Every health center will have a CT scan and a civic scan. But that is in the future. For tonight, on my behalf and on behalf of the National Unity Platform, our humble contribution will be 10 million shillings. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Tewichawa nga tuli n'ebibyo genda mbanafi abamuga World Properties abasangibwa ekitala opposite Lake Oil Komamboga Road banonga bagula n'okutunda ebintu ebikadde saako n'ebipya olina byokoyi oba by'oyagala okugula jangu mu Muga World Properties oddiyo n'akamwenyumwenyu umatama tugula ettaka ku buli luguudo olufuluma ekibuga Kampala era tutunda mu bitundu bya Uganda byonna tugula n'okutunda amayumba agawedde okuzimba olina nnyumba z'abapangisa z'otunda oba z'oyagala okukusololeza byonna tubikolako tukola n'obusaveya bakubbako ettaka jangu tukuyambe ku Muga World Properties tukuyambako mu bintu by'okuzimba tusangibwa kitala opposite Lake Oil Komamboga Road tukubireko tuli ku noti 758 43 12 77 ne noti 392 889 7 noti 3 ku Muga World Properties bw'otwesiga naffe tukwesiga. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Senjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzaamu essuubi.